still naku lwa Monday kulisa mu weekend ebadde mpanvu nnyo bweti. Aizulu webali kwera mpozi nga ate otambuza bulungi weekend mubadde mu mikolo mubadde mu bintu ebyenjawulo batukulisaayo yonna gy'obadde otambulira webali kwera nga ate okikwasaganyiza bulungi weekend ebadde si twafunyemu akaleka enkuba mu bitundu ebimu si wonna naye olw'okuba nti omusana gubadde gwaka nnyo ojja kwekanga nti boy enkuba eringa etaatonye enkuba eringa etaatonye mu bitundu ebimu because enkuba ebaddenga amalala omusana gubadde gwaka nnyo enfuufu nga nnyingi kati waliwo oluguudo ng'olwo olw'Ekawanda oludda eri Kabaga n'amalere paka mu Kiteezi baali baluyisaamu tractor boy nga lubi nnyo naye enkuba olwatonnyemu neefukiriramuko katono dakiika 2 enfuufu nga yazzeemu dda okufuumuuka dakiika 2 enfuufu nga yazzeemu dda okufuumuuka but twebaza Mukama Katonda nti tukyali balamu alhamdulillah fuga yes mu mbeera yonna ffe twongera okujjukiza nti tuli ku Kwemala Radio Diaspora Hit Online Station program Music Box bagiyita ate nga ku Facebook ku Instagram ku X ate mpozi n'ebitundu ebirala yonna tubaayo mwana tunga tukutambuza bulungi nnyo ne ku Blue Sky nobeera nga naye kennyini ofuna ekyo kyennyini kyolina okubeera nga ate ofuna ku lunaku nga luno olwaliro. Nze Sula Ssenyonga tukitwaliza ddala lungi nnyo. Over the weekend was Sunday in the morning UPDF police ate mpozi ne begezaako okuzinda omukyala gwe bagamba nti oba mbu yabadde wa ADF era ng'alina ekyefaananyiza bbomu ng'ayagala kugenda kubalula katale ke Kaleerwe mu bamugoberedde kuva lunaku lwajjo kuviira ddala ku communications n'ebirala era abadde atuuka Kaleerwe ne bamukuba amasasi nga tannabalula bbomu nga tannakola ki nga tannabalula bbomu you know kakati ono aba yeegasse ku bali abaabalukira eri saidi z'eri ebusaabala aba yeegasse ku bali abaabaluka abantu batandika okugamba nti bomu zino tetuzitegeera ndabye Mugume nga yagamba but these bomb stories do not add up. Munnange oli bw'asibawo ekikookolo kye aba ayagala ateekewo engeri y'okutiisatiisaamu musobole okubeera nga mwefuga naye buli kimu tetukinyooma zirinza okuba nga bomu eza ddala zirinza okubeera nga bomu si za ddala but balina okuteekawo embeera eraga nti owaye Uganda teri seefu naye weebuuze ani oyo agifuula ani seefu oba muntegedde ani oyo agifuula okubeera nga teri stable. Abantu batandise okubuuza nga bagamba naye baatugamba wa ADF Jamiru Mukulu yakwatibwa mbadde yali komanda abaana be bakyalwana oba bibuuzo bingi nnyo nga ansa ntono kuba Jamiru Mukulu gwe gwali omuntu omukulu kiringa gamba nti bakutte wano eno Bobi Wine nze ndowooza abantu bayinza okugamba leka tukoze tutya bagenda baggwamu mpola amaanyi ne bakendera kusinza ku bbanga lye bakwatidde Jamiru Mukulu kati nga boolaba LRM badduka ne bagenda eyo mu West Africa ne bagenda mu West Africa but anyway kyonna kikiri mubeere vigilant nnyo ku bintu ebimu ne ku bantu abamu bemutamanyi mu kitundu n'ewalala wano nno bwemwandibadde muddizaawo enkola y'amayumba 10 n'enkola y'aba LC chairman okubeera nga batwala ku bitundu ebimu nti kikiyamba ki nti chairman bw'aba amanyi abatuuze be b'oku kitundu abapya abeera abategeera landlord ng'akolagana ne ba landlords. Secondly nammwe bwe mba nga mwagadde okujja mukwate omuntu musooka wa chairman ne mugamba chairman tulina nno gwe twagala eyo ewuwo ku kyalo kyo kuliko omuntu bwati ne bwati tumwetaaga ku nsonga bweziti awo vigilance ejja kubanga yeeyongera nemmo kati buli kyemukola mukikola mwammwe chairman ajja ne mukwata abantu be nga talina na kimu kyamanyi nga talina kimu wadde n'ekimu kyamanyi oba ntegeera nzijukira edda wali bampi omusajja wamitanga agikalole kati yafa yali chairman wa Angola zone ekazo naye oli omusajja boy nkasitawulya nti bakutte omwana wa gundi balina omuntu gwe bakutte ku kyalo ng'ajja kulumba polisi y'ekawempa agifuge bubi nnyo
agambe oyo sivaano nga temumutadde oyo mumanyi mumumpe era abaana b'omwangola okujjako nga mufumu jjango oba ki naye abasinga baali bagezaako okwefuga era nga tebabeera mu bintu ebyo byafujjo naye kineewuunyisa mu kulonda okuwedde n'okwaba LC n'okwaba avubukera nabo bagamba tebaalonze nga waliyo effujjo eririyo ne twebuuza effujjo eryo eribaayo likolebwa ddi baani abaalitandise nga teribadde eyo nyongera okubuuzaako era gy'osinzira okubeera ng'owuliriza webale kubeera ng'otambula nange embeera eri nti obulamu obusanze otya tubaayo eno nga tukutuusaako omuziki amawulire n'ebikunyumira gwe nga gwe kyali waffe mwanange n'obeera ng'ate oba oli awo otegeerera ddala embeera n'ensonga nga bwe birina okubeera tukyatambula ddala bulungi nnyo nze Sula Ssenyonga amawulire tukyagalina mangi nnyo kati webaluseewo olutalo wakati wa Hajati Namyalo ne Frank Gashumba naye tekinnategeerekeka olutalo olutuufu luva ku ki lwa nsonga buli omu ayogera bibye Frank Gashumba yatuse n'okugamba Namyalo engeri gy'agezzegezeemu atandika okubeera nga anaaba emirundi egiwerako kitegeeza ki nti takyatupula akyuma mbuuza bubuuza then if it's like that twebuuze Namyalo byayogera byebyo okusinda kwa Hajati Namyalo agamba nti Frank Gashumba bali bakampoitinga Hajati Namyalo okubeera ku ONC yamukubirawo essimu n'amugamba yigwe Namyalo gwe mmanyi oba ono mulala ne basisinkana olw'eggulo yali amuwadde time ya lunch time naye ebintu bimukwata ne basisinkana lwaggulu omukyalo ono agamba yateeka Gashumba ku payroll ng'amusasula $3 buli mwezi n'amuwa n'eddiiru ya bukadde 5 okuba t-shirts n'ebirala nga basaplayinga t-shirts kati ekyebuuzibwa Gashumba yabadde ayagala ddiiru ndala ne bagimumma buzibu ki okusinzira ku mukyala Namyalo Hajati agamba nti Gashumba yatandika olutalotalo oluli awo lutategeerekeka mu kutandika olutalotalo awo ne bayawukana n'alowooza biwedde n'amujja ne ku payroll abaffe okujja Frank Gashumba ku payroll kyekimutabudde kyekimutabudde oba mbuuza bubuuza netugamba owange ewali abanene entalo z'abanene tetukola ki tetuziyingiramu zino ntale z'abanene abantu batandise okugamba nti zino ntalo zavudde ku ngabana engabana ya ssente ezibbiwa mu ki mu gavumenti naddala mu NRM kusinzira ku Namyalo yalumiriza Gashumba obufere nti bapangapanga ebintu ne bagenda ne bafera President Museveni kati Namyalo olw'okuba yajja n'akola ebintu ebituufu bano bamulaba bubi namugamba nno nze togenda kujja kubbira ssente mu bantu we bano okubanza entuuka ku ground ye Namyalo agamba nti ye muntu yekko w'NRM asobola okugenda mu bantu naddala wano mu kibuga Kampala n'atabaako kye bamukola naye abasigadde abalaba NRM babakuba olwogoolo bakola batya namugamba nno wandibadde osigala ng'olya ssente z'abavandime ebyo biprojekiti by'olimbirako mwami Museveni naye nze nzijaako omumwa nzijaako obufere bwo nzijaako embeera yonna omukyalo ono Hajati Namyalo tumumanyi mukazi tanyigirwa mu ttooke muvumi mukyala muvumi alina gwe yavuma ennaku ezo ba mmeeya waawa wa NRM naye n'amuvuma n'amugamba simaya era ekigambo kyeyakozesaawo kalyango yalinza okitegeera kyabasaalongo nga kiringa bw'onoogamba nti omusajja afunye omutengeetero afunye ffi mu Luganda alina bwe yakiyita but anyway kyoba omanya Namyalo ali mu ntalo kati dabo ono bakuba neno bakuba kiki ekituufu byanfuna Gashumba balina kye bamusuuza ekirala oba tujja bitegeera mpola mpola naye omukyala yajja ebiwandiiko ebiraga nti Gashumba badde afuna ssente ne bwe yazisayiningira omukono byonna buli kimu boy bano bagayi bakuba good money
bano bagay bakuba good money. Nze Sula Ssenyonga tukitwaliriza mpola mpola ojja kubeera nga ate okijjamu enjawulo otegeere nti ffe tetuliko eki timutugota kyabuuza nti oyogedde kyate kati yoyaniriza nga bwaniriza. Shatis Musherure Kuteesa ono nga muwala wa Sam Kuteesa bwe baavuganya obubi ennyo Mawogola North ne mutabani ne muto wa General Museveni okutuusa General Museveni yayingira mu lutalo luno olwalimu okutta n'abantu n'aluyingiramu n'agamba muganda we Sodo nti kiveemu n'akivaamu naye ng'omusayi gwamala kuyiika. Kati nno wowulira bino omukyalo no Shatis avuddeyo n'agamba no I'm stepping down. Agamba nti asensinze okuyiwa omusaayi mu maaso awo mu kulonda okugenda okujja. N'agamba ye ng'omuntu omutukuvu tayagala omusaayi guyiike gubeere ku mikono gye. Kuba yakirabye nti kkiriza oba gaana wagenda kubeerawo okuyiwa omusaayi mu kalulu ak'okulonda okujja 2026. Oba ntegedde wagenda beerawo okuyiwa omusaayi. Kati n'agamba no sijja kubeera nga ndi accountable for that. Era bw'atyo na stepping down. Kati nno ababirengerera ewala ne bagamba wano nno Sodo alinga awuusa obuwuusi akalulu k'Emawogola North. Abaffe wanaavaayo abamuvuganyaako oba nedda? Wanaavaayo abamuvuganyaako oba nedda? Bino byonna mpozi tujja kubeera nga tubifuna wano ku Kwema Radio. Tubeera tukuwa updates Facebook zaffe ne mikutu emirala omuli X, omuli Instagram, omuli Blue Sky. Yonna obeerayo ng'ofuna amawulire ag'ekikula ng'ekyo. Mulowooza kiki ekireetedde omukyalo ono okusteppinga down? Ddala gwe bw'oba olaba kuyiwa musaayi, are these people worried about the people dying? Gwe bw'oba olaba abantu bano mu mbeera gye babadde bawangaaliramu bonna nga mumanyi ab'NRM, mwe mulowooza bafaayo ku bantu abafa? Nedda. Omukyalo ono erinza okubeera nga it is a deal between General Yoweri naye nga mugamba kati oyo mulekera ajjaawo gwe ngenda kuwa ekifo ekirala. Era weerinde lindako mu rishafu cabinet rishafu lindako ojja kuwulira omukyalo ono ng'ayinza okuba nga minister mu ministry emu. Bano ba state minister n'abalala gwe lindirira nnyo ojja kuvaawo gambe nti akasajja kabirengerera wala. Sina kindi nga yali entegeragana egamba nti otwalayo ekisanja kimu nange ne ntwalayo ekisanja ekirala kitya kimu, nkuwadde kino kati ekiddako kyange. Naye mu compensation what could be the deal? Kitegeeza omukyalo ono agenda kubeera nga afuna either ene ministerial post, kuba kati jjukira taata we takyeyinza. Taata we abadde mulwadde emyezi 6 ng'ali bweru eyo bamu kumujjanjaba kansa. Kati kansa oyo n'abeera nga mmazeemu amaanyi, amukendezza amaanyi. Ye ng'omuwala one alina okulwaninga business za kitaawe omuli ne civil aviation ebyo n'ebirala. Alina okulwaninga business ezo nga bwe muzimanyi. Kati ate era still alina okudda mu bigere bya kitaawe fule mu gavumenti. Oba ntegedde? Oba mwekutulamu mu bibiri oba mukola mutya, nze mbabuulidde kyekyo. Oba mubaagala oba temubaagala, eyo ye pulaani empya. Nze Sula Ssenyonga okutuusako omuziki, amawulire n'ebikunyumira ku nnaku nga luno olwaleero, embeera ery'etti obulamu busanzwe. Tutabeerayo eno nga tutambula ate mpozi nga bwe tukikuba bulungi ddala wamma naawe n'obeera ng'owulira ddala nti ekintu tukikwasaganyizza ddala bulungi nnyo ddala. Tutambula mu mawulire amalala
okusinza ku mukyala amanyiddwa nga omukyala akulira mpozi ate embuuka y'ennyonyi kati gwe tulina wano ne Uganda Airlines Entebbe London route is now 1 month old with steady passenger loads and strong on-time performance. We are opening up Uganda to the world. Soon we will launch domestic flights to complete the whole ecosystem. The CEO, Jennifer Bamuturaki. Mchala Bamuturaki watu wakasiza nagama ntia kati omwezi guweze kasokede tugulawo direct flight from Entebbe to London. Nibagamba kati ensi Uganda bagigulawo eri ensendera zonna bagenda bagulawo routes ezenjawulo ate mu budde ennyonyi zino zitambulira mu budde ate nga ziriko bapassenger nga ziriko bapassenger ate nga ziri full board era nga zibuukira mu budde bwennyini obutuufu. Bagamba bagenda tandikawo n'embuuka z'ennyonyi wano ezo ziri domestic ati kye neebuuza nga zigwa ku bisaawe ki bisaawe tuyina kimu puza agamba wano mu East Africa ngiva wano neegenda e Nairobi neekomawo neegenda e Tanzania neekomawo awo munaaba mutuyambyeko naye mu Uganda ekisaawe ekyokubiri tekinnaggwa kiri Hoima ani alinnyo ennyonyi mbw agenda Hoima pozi era nga ginaabeera z'abanene bagenda kulambula oiro waabwe. If not that, domestic impozi nga mugategi kyobadde otegeeza mu kya domestic nga otegeeza East Africa. Yep, East Africa. Anyway, mpozi ate mawulire amalala Igara West MP Louis Gaffa Busambwa Tekamwa avuddeyo n'alaajana n'agamba nti tebamunominatinze akakiko kakola ku byokulonda tekamunominatinze ku bwa meeya obw'Embalala obw'ekibuga Mbalala nga kigambibwa nti talina kyapa kyonna kya ttaka kino ne kimufuula okubeera nti siri mutuuze wa mu kitundu ekyo. Era ono yabadde ng'ayagala kwesimbawo ku kaadi ey'ekibiina kya NRM avuganye ku bwa meeya bw'Embalala. Wabula agamba kati agenda kujja nga independent singa byonna bigaana okutereera. Bantu bagenda batunuulira nnyo NUP era obuvuyo NUP era kaadi bazitunda era biki to be sincere. Waliwo embeera nti omuntu bamuganye okukola kino lwa kyapa oba ki kuba talina kyapa n'ebirala. Omuntu kasitabeera nga mutuuze, omuntu kasitabeera nga alina national ID, omuntu kasitabeera nga asobola okulonda nga tuse emyaka egirona ndowooza asobola okwesimbawo mu kifo kyonna kyabeera ayagadde. Naye kaakati bwe bagamba nti ono bamumye kubanga talina land title kapya kyaka nga tetunnakategeera. Kyokka ekyewuunyisa abantu abo bajja eno mu Buganda ne beesimbawo bulungi tewali ababuuza byapa nti oba leeta ekyapa oba leeta osulawa. Bwe bavaawo nga banenya Abaganda mbu simayo abasosoze bakola ati abo twandibadde twabagobadde eno nga tebeesimbayo nga buli tribe yeesimba mu kitundu kye. And if I'm to advise NUP nga mwagala okugaziya network n'obukulembeze bwamwe mu advising ennyo abaana bamwe okuddayo beesimbe mu bitundu byabwe. Bagende nga bawamba mpola bagende nga bawamba mpola paka buli munaagaziwa ne musimba amakanda mu bitundu ebyenjawulo. If not that, abasajja bakyatutwala. Gigenza kite gyonnaku olwaleero nsuubira ensi etambula bulungi nnyo mukulikeyo mu weekend ate mpozi namava ku mirimu gyammwe atubakulisaayo tusuubira nti ekintu kitambudde bulungi. Tukuwa amawulire nga bazigazze gatambula mu wiki ate mpozi era nga bwe gayise mu lunaku olwaleero olwa Monday embeera eri etya. Abasomesa batandise okubeera nga batukoonako bannaye ka school fees balance n'ebirala. Puliza alaawo wano waakolera abasomesa mutuyambe. Tukyali baavu tetulina ssente
mulindeko wakiri omwezi gugweko omusala tumanye nti bagutaddeyo. Otherwise if not that abaana bagenda kudde waka batuule ate nga tetulina ssente. Mubaleke baleme kumisinga baleme kumisinga masomo ago bannange. www.myfm.com Koli program music box. People were desperately fed up with brutality and non-accountability of the old enemies of colonial army, Uganda army and the other one, UNLA. So UPDF must be very careful. You must never adopt the habits of these old enemies, these old armies. President Museveni bamukotingako mu 2023 ng'agamba nakusomeza ali mukaaga mwezi gwa 2 nti abantu bali bakoye effugabbi okukubibwa n'okutulugunyizibwa n'okusibibwa nga tebawezeseddwa amagye gali agasooka ag'abakolone omwali ne Uganda Army n'abalala gattako ne UNLA. Kati UPDF mulina okwewala ennyo okudda mu bikolwa biri ebikadde ebyetamya abantu. Naye abaffe ebigambo ebyo biri bitya? Biri ku mulamwa omukulu abyogera abijja mu lo oba tamanyi kigenda mu maaso. Video zinaziraba nawulirako mujjukira akuddamu okulonda kwa Nalukoola abajja ati nga bakuba abantu nga balina aba UPDF nga bakuba bubi abantu. Waliwo omukyala yagamba n'agamba withdraw, temuddamu kuba bantu, don't cane them. N'akwata n'abamu ku bavubuka bali bagaludde emiggo abajja ati nga bakutte emmundu n'abasikanga abazze emabega. Mbwera waliwo omusajja eyawulirwako ku baana nga bagamba naye abanyankole bano batukubye bannaye batufuze bubi nnyo bakoze batya. Omusajja mbu omu n'ajjako ekikofiira n'agamba bannaye temulowooza nti ffenna tuli banyankole, nimutereere temukola fujjo na biki. Abaana ne batereera ne badda mu line. Abantu abo babiri wowulirira bino bali mu busibe obutali bwa mukaduukulu, naye ng'okeera n'otuulaawo nga tobakuwadde assignment yonna, omusaala gujja ku akawunti yo ne tokkirizibwa gujjako bagifreezinga n'ebirala. Kitegeeza ki? Nti omusirikale yenna atrying okubeera good eri abantu ate abeera mulabe owooli awo waabo abali mu buyinza. Abaffe ekigendererwa ky'abano kya kukuba bantu oba ekigendererwa ky'abano kya kukyayisa regime? Mbuuza bubuuza. Ekigendererwa kya kukyayisa bantu kya kukyayisa regime? Awo ffenna we tukyateredde we tukyasinzidde we tuli confused. We are confused, totally confused. Kubanga weebuuze omuntu wabanga asobodde okucontrollinga. By the way, waliwo kye tuyita rules of engagement muwo. Era olutalo bwe tuba tugenze mu vita waliwo omuntu wagamba nti omukyala oyo to me obwongo bwe bwamuweereza mangu ne bumulaga kiki ekinaddirira. N'agamba sijja kgenda mu bya collateral damage. Olw'ensonga ninza okulindirira collateral damage ate damage n'ebeera ng'ekolebwa ku baana bange benkomandinga. Olw'ensonga abantu bano baali batandise okukuba abavubuka ba NUP. Jjukira balinako oli gwe baakuba ayitawa ne bamumenya okugulu n'abalala. Kati nga bagamba ekijja kijje oba ffenna mutukuba mutukube. Mulaba ayitawa bamumenya okugulu naye yasobola okusigala nga akontinuinga n'atuuka ne kulaala eya Nalukoola yali ekawempe. Kati abantu bano nga batandise okugamba bamutukuba mutukube nga balumba bulumbi. Kitegeeza ki? Nti marchers abasirikale balina emmundu ez'akabi. Abamu ku bo baali basobola okulemererwa okufulumya amasasi. Olw'ensonga namba y'abaana bano yali nnene. Oba oli awo singa omukyalo nti yakontrolinga abantu abo oba naye yennyini yandibadde afiiramu
n'abasirikale abandibadde bafiirawo bandibadde bangi singa kati Uganda eri mu vita. Singa kati Uganda eri mu vita kuba abantu bangi balinza akaseera ako abantu bali erwanako bonga bo kati omukyalo ono kye yalengera. Ne munnange mu Uganda bw'olengera ekyamagezi oba n'ova n'oyogera ekyamagezi ate oba ofuuse mubi. No one gives you the audience. Kubanza ensuubira omukyalo ono bandibadde bamuwa rank ne bagamba yes, you made a very good decision. You made a very good decision. Nobeera nga totisa baana toleetawo lutalo kubanga omusayi gwandiyise ab'NUP bandifudde n'abasirikale bandifudde. Tukkirize tugaane ne bwe yandibadde omu babiri bandifudde era kati singa mulimu ku muyigo up to now ne Nalukoola yandibadde oboolyawo ng'ali mu kkomera n'abalala bangi nnyo bati omukyala yabiraba. Waliwo ebintu ebalaba ne bagamba no nedda. Mwagala nnyo ensonga z'okutta bati okutta si kye kigenda okusolvinga ebizibu by'eggwanga bino. Gwe bw'obanga tolina ddagala nga ddagala gwe nga Mwami Sam Kuteesa wagenda bweru okujjanjaba kansa, lwaki tewagenda wano Mulago mu Cancer Institute eyammwe ne bakujjanjabira awo? Kitegeeze kyakutwala eri ng'e Uganda olaba ogenda kufiirayo. Kati saasira baana bameka abafiiridde oba n'abantu bameka abafiira mu eyo embeera? Muwe buwi bantu byetaago, mukolere abantu, mutuukirize obuvunaanyizibwa bwammwe, mwetereeze abantu bajja kubaagala. Naye tebagenda kubaagala nga mutta abantu, tebagenda kubaagala nga mubakuba. Buli bwe mubakuba, buli bwe mubatta, buli bwe mubasiba bongera kubakyawa paka ku bazzukulu bammwe. Mpaka ku bazzukulu bammwe. Mumulowooza abantu bali beerabira. Omanyi waliwo abaana abeera ku social media okwo abantu abasinga batwala nga abalalu. Ne waliwo omwana yakoze statement n'agamba mwe mulowooza abantu bali bajjukira nti mwaliwo olw'ensonga bwe tuliwa tuzze mu buyinza ne byonna bye mulinga mugamba nti mukoze tujja bimenya ebyandibadde ng'ebijjukizo byammwe. Tuteekewo ebituufu ebiramu. Ovanga ku muntu ajja n'agamba no bino bitraumatizinga abantu tubijjewo, ne babijjawo ne batandika eggwanga eppya eryerabizizza abantu ebizibu bayitamu, ebyerabizza abaana bamulekwa n'abazzukulu nti bakitaabwe ne bajjajjaabwe bafiira mu rigimu ezo nga battibwa buttibwa. Oba ontegedde? Yonna gy'osinzira okubeera ng'owuliriza otambudde otya embeera eryeta tukyakikwasaganyiza ddala bulungi nnyo. Nze Sula Ssenyongo okubeera nga ate nkutuusaako omuziki, amawulire n'ebikunyumira ng'akagwa mu bangi nnyo ate nga mpozi bwe kennyini bw'ogenda wali eri otegeera ddala nti yes. President Yoweri Kaguta Museveni olunaku lwabadde lwa 6 n'agenda ekakumira eyo n'aggulawo essomero training and skilling model farm Mukyala Nabbanja bwe yabadde ali ku Thanksgiving wano nno we yaguliddewo ne woteeri gali kwoleka ey'omukyala Nabbanja ekakumira eyo. Woteeri eno olinza ogigeraageranya kuzimu kuzi 5 star. Era wano omukyala Nabbanja we yaviiriddeyo n'agamba Mwami Museveni nti ye muzira we, you are my hero. N'amugamba actually ku nsi kuno gwe wekka asingako. Era n'agamba Museveni is next to God. Abantu abasinga awo yasizo batabula no bakula kwa ne bagamba this man baina ka sound yako this man dala Nabbanja oteka otya almost kule Museveni ku level yemu bwogamba mbu is next to God. Kitegeeza ki nti bano ba Yesu ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama
n'abalala bonna abasinga kuba betugamba nti oli awo be babaka be but era still tebali next to him because tulina bamalayika tulina n'abalala ne bagamba omukyala abala kifo kirala abala ekifo bakimwongere oba abala amwongere ekifo oba nedda awo nno ne tugamba nti ebyakoze abikoze woteri ekisinga okuluma nti bantu mwe mwegagawazizza mwekka ne mwebuuze kuba wano mukyafuna emirimu nga mwe muli mbuyinza ndi basobola okugamba tugende twale delegates conference ekakumira ebeera eyo ne babeera nga bagenda sula mu hoteri ya Nabbanja n'ebirala naye ennaku 3 ze banaasulayo zinasobola okuyimirizaawo hoteri gy'ogizimbe mu kitundu mulimu ku bantu abasobola okujja ne bagisulamu oba abalambuzi. Ekyokubiri, singa munaaba muvudde mu buyinza hoteri enesigala ekola ng'efuna emirimu gy'ebadde efuna. Ebintu ebyo temubitunuulidde. Be bowulira ne bagamba mbwa ekifo kya gundi tekikola, kyafa oba kyagwa, nga n'abalambuzi bwe bajja bakiyitako buyisi ne bagamba katugende ewalala. Ebintu ebyo simanyi bamubirowoozaako mwenga mmwe, mwali mutuddeawo ne mubirowoozaako oba nedda? So mu mbeera yonna nze nandirowoozezze banteesa nti bwe bamusazeewo okukulaakulanya kati nga Nabbanja n'omanya nti nzimbye hoteri, kiki ekidda ku hoteri? But actually before building the hotel bw'osooka n'ozimbayo amasomero ag'enjawulo mu kitundu amalungi n'ogawa standard, naye ng'abaana abamufuna mpola basobola okusomerako mu masomero ago bulungi nnyo, nga tewali kigaana mwana oyo kusomera mu ssomero eryo. Oba nfuna abaana ne basomeramu, then abaana be basomeramu n'omanya nti amasomero nga taddewo, n'osooka n'okuzimba kale hoteri yo nti ogenda creating emirimu. They are the few. The employments ebeera mu masomero ate ebeera ntono ku ya hoteri kuba abasomesa bangi nnyo. Employment y'abakozi b'amasomero ebeera nnene okusinga eya hoteri. Oba okitegeera? Nobeera nga at least okuleetingiddewo emirimu abantu abalala, naye hoteri egasa bamu na bamu. Gy'ozimbye mu kitundu kyewamwe waliyo abali abava ne bajja ne balya mu hoteri yo, oba banaalya mu hoteri era bagenda vanga Kampala. Ebintu ebyo mubirowoozaako oba temubirowoozaako nga mutegeka infrastructures zammwe ezo? Okuzimba hoteri, omuntu azimbamu essomero n'amanya nti katusomese abaana. Omuntu azimbye hoteri, omuntu azimbamu eddwaliro, omuntu azimbamu amalwaliro. Nti eddwaliro ne bwe libeera nga lya ssente, nekiri nti mu kitundu mweriri, akabadi nga bagamba nnyo katono nnyo, nti omuntu bw'aba abadde agenda mu private hospital oba mu ddwaliro lyonna nga ajja okuspendingayo $20, naye ng'akimanyi bwe naagenda mu ddwaliro lya Nabbanja nja spendingayo $10,000, abeera yaddeko. Oba ontegedde? Ebyo temubiraba. Yonna gy'osinzira okubeera ng'owuliriza, weebale kubeera ng'okola, weebale kubeera ng'ate otambuza bulungi emirimu gyaffe mpola mpola. Kale njagala mbeere nga nkwongerayo more stories here, then we call it a day. Ate lwaki we don't call it a day? We don't call it a day. I was watching kansoke mwire nakafaananyi ke mbadde ndaba wano eno, kansoke gundi ya Sekedi.
Muhoozi Kainerugaba CDF yasinkanyeko ne Tshisekedi Felix, the president of DRC Congo, era ne boogera basinkanye mu Kisangani wali mu State House yayo nga kye bagenze okwogerako kwongera nkolagana unakunyweza byakwerinda mu nsi zombi. Naye Congo eyo yo Muhoozi nakyo jja kukolayo. Kyogenda okukola yeyo kyakubjayo bya products zabo ya minerals ozitunde eno. Naye ku bya security tekisoboka lwa nsonga militia groups nyingi nyeyo awontegedde abatujju bangi nyeyo rather businesses is conducting weyo ezachi eza gold ya zabu minerals n'ebirala nyingi nnyo ngate oboli awo buli kibinja kirina amaanyi n'okusinga mmwe nga buli kibinja kirina emmundu zaakyo abayekera baliyo basalako ensi eyo kati ojasi mwabadde bunyumya mu mboozi temina kimugenda kukola. Nabadde nalidde okwogera ku kulonda kw'abakulembeze b'abavubuka bannange. Abasajja ne baleeta n'empapula, oli n'aleeta empapula nga date of birth ate eri mu maaso mwaka gwa 2025 manya 2 nga abulako myezi atazaalibwe. Ne mulondo okulonda ne kuggwa ku ssaawa 3 abantu bazze okulonda bagamba nti okulonda wano kuwedde. Mwami byabakama nga muli batabbu ne mukuba abantu. Poliisi neegamba nti nedda oli najjagiza okulondesa n'agamba nti tewaliiwo bakita batya tewaliiwo register teriiwo okulonda tekusobola kugenda mu maaso. Omupoliisi n'ayimirira n'agamba no mulina okulonda oba mwagala tebamwagala. Ne twebuuza ani asalirawo eggwanga lino? Ani asalirawo eggwanga lino? Temuswala Ibanna njagala omwombeere ampezi wano ka message ambuulire empapula za Rafuzanje onavuganya Ssekikubo ziri zitya. Naye Ssekikubo azoogerera bubi nnyo agamba teziwera. Empapula ziyimiridde zitya. Another picture kaje kali ku Facebook page yaffe. President Museveni ng'ayimiridde ne family emu yadde ndowooza ali mu kulambula abantu beekakumira eyo. Baddidde obwana obuto babwambazaga t-shirt genaale mu tebuga batuuka. Abaana bano bali mu bigere basiiwusa obugere bafaanana bubi. Nene yeekubye nabyo ekifaananyi. Oyo president obwo bwana nze nsuubira bulina kwekuba ebifaananyi n'abazungu. Sina president wa ggwanga. Bulungi mweraba.